nga ku nsinga teryakuwalana weekaabire. Omuntu yenna ali wano kabeere seekajjinga wabe mukadde waffe oyo eyakajja, senga wabeera ku nsinga teryakuwalana weekaabire. Kitegeeza mu society egyowangalyamu toyinaamu makulu yadde akatini bwekati. Kitegeeza toyina njawulo na mulalu oba na mufu. Waliwo ebijja bye mwali musibyeko nga mugamba nti ketusibeko ebijja bannayiba bawala n'ekijja kiri ekyomufu ekyajjajjaffe gundi. Waliwo akikola? Eyo ensonga buli omuntu lwakutunuulira ng'olina w'oyambuse ng'atandika. Kati owo yalijja Tanzania, kati oba amajini yagagulawa, ng'omanya nti Mungu essaala ze zitandise okuba nga zikola ki? Nga zaanukula. N'olwekyo obuntu obumu tebubatengula mmeeme. Omuntu obumu buleke kubanyiiza, otandike n'okuba olw'okuba olina ebbina lyo, bw'onooyita kuba talina mubajja kwogera kati otambula otya. Bayiteko nga weebitikkula babeeri bagiye, kubanga olina ky'obakola ki? Eriyo mugagga ayimba bandoga, kyokka bo tebalina bizibu. Naye ffe abaavu bunaku ffe twekeerako bakijja bandoga baagala kwezimbira ssabo gogamba lwaki ebyekika tebikwata ku bagagga. Agamba bw'oba olina omusajjawo nga tayendangako oba nga tayenda manya g'oli ku buzibu, saba nnyo musibaawo ayendeko ebbali. Saba nnyo bbaawo ayendeko ebbali. Bw'agenda okupima wakati wo ne gy'ayendera. Awo okukwata amadiini g'abannammwe nga mugawalampa, sooka omale okumanya kye ŋŋenda okwogera ku ddiini ya fulaani ddala kyetaagisa. Kati nze ndi musiraamu naye amaaso abiri n'ebinyindo bibiri era nga bwe mbiraba n'ebyammwe nesiiba. Njawulo ki? Yes, njawulo ki? Okujjako nga waliwo enjawulo n'ogaa nti ajinga ebiyindo ebibye bya njawulo alina emidumu ena n'amaaso abiri. Kati ne mutweddako ne twetwala nga buli omu bw'atayagala munne. Mbeegayiridde muno mu nsi twakyalamu bukyazi, akaseera kagenda kutuuka tuddeyo gye twava. Kyova owulira bano abakatuliki baga nti evvu mu vvu, enfuufu mu nfuufu, ettaka mu ttaka. Kye tulina okwongera okukola kiri ekintu eki, kunywera ffenna. Toyisa muliraanwa awo bubi. Ffe mu busiraamu bwatugamba ennyumba ana, kati wano wayinza okubaawo ennyumba ana naye ng'abali eno si basiraamu, si baliraanwa abo, si baliraanwa abo bonna. Kasita ensonga egwawo oba oli musiraamu oba toli musiraamu, twala neibawo nga pointi nkulu nnyo. Kanyike Imam Ndejje Kanaba era nze atwala ebyenjigiriza mu Wakiso District. Tutukise okusabirako awamu ne bannaffe abakristaayo mu kugatta enkolagana yaffe ne bannaffe ab'enzikiriza ez'enjawulo okusobola okugatta obumu n'obwa Sseruganda mu ntambula yaffe ey'emirimu ne mu buweereza n'okwewaŋŋana ebitiibwa. So omulamwa guno twagutandika era gwatandikwa bwana bukulu Faaza Bukenya katugenda tugutambuza mu mbeera bwete. So singa ffenna tubeera nga tuli baluganda tujja kubeera nga tetusanga buzibu n'ebintu bungi obutemu buzze ne bagamba ewa ddiini bwete, naye bwe tunaakolaganira awamu kijja kutuyamba okubeera abantu abateesa abasobola okuddukanya community yaffe nga ffenna tugitambuza nti tuli muntu omu newankubadde twawukana mu nzikiriza. Mwaka nja tujja beeranga n'enteekateeka eno okusobola okubeera nti tusabirako awamu okusinziira ku ofisi yaffe ntuli bantu ndi amwe kansala because nti tugayidinga abantu ne counseling okulaba nti twogerako okwogera n'abantu baffe. Abantu balina ebizibu, abantu beetuze, abantu beetusizaako obuzibu, abantu balina endwadde nga tesobola kuwona naye tulota mugayidinga asobola oluusi okwetuga. So ne bwe twogerako n'abantu baffe ne tubagayidinga ne tubakansolinga kituyambako okuggusa ensonga.